amakane bwe gaba mabi gatya, your presence matters a lot. Oyina kyogenda okutaasa ku bwana bwo. Abaana babonyeebonye naye ng'ensonga ebabonyabonya teriiwo, mutima gwa maama waabwe gulemeddwa okukyuka. Olemeddwa okusonyiwa bbaawo, olemeddwa okutegeera nti bbaawo yalwala, yeetaaga kusaasira. Bw'alokosa asiiba emutundwe, bw'oba tonnakyuka kutuuka ku level esonyiwa bbaawo, what do you expect of your husband asiiba mu ewa Kiseka? Yakole ki? Asiiba mu hardware ne tiya gas. Gwoyagala asooka akyuke nga gwowe mutundwe tonnakyuka. Awo wenyini bakyala bangi muvudde mu bufumbo, muleseewo amaka gammwe, mwekwasiza kino ne kiri, naye nga bakwano emitima gyammwe gikyali migumu nnyo 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 nnyo, naye nga temwekweka mu bulokole, emutundwe temuvaawo, mu makanisa temuvaamu, ino nga musiiga abasajja enziro, naye nga bambi emitima gyammwe gye gibatuusiza ku ebyo byonna. Nze kambabulira amaka gakolebwa bantu babiri, ate tewali atasobya. Tebakulimba mukwano gwange, tewali atasobya, naye okusonyiwa n'obanga omutima gwo gwakakanya nawe weesabire mukwano, okusonyiwa kumala bingi. Nze kankubulira ojja ssalawo ogende, naye ojja kuba osanyusiza omutima gwo, naye nga totunuulidde baana bano boolese. Tewali muntu agenda kwagala mwana wo nga gwe bw'omwagala. Tewali muntu agenda kulabirira mwana wo nga gwe bw'omulabirira. Ekyo mukwano gwange kiyiga okuva ku nze. Omanyi mugamba mbu ogende oleka abaana because oyagala kulumya taata. Tebalumwa. They don't. They are not even bothered. Mukwano wooleka omwana wo kirumye gwe na mwana. Kuba nze nkimanyi emitima gibaluma. Gibaluma gyasimba kwekaza bwekaza. Oganya okusonyiwa omwami wo kyokka gwe mulokole. Kati olowooza anaafuna atya amaanyi agajoininga obulokole. Omugamba nti Katonda gyali, Katonda mulungi, Katonda akola bw'ati, tomulaze bulungi bwa Katonda. Amaanyi aganaakugoberera anaagajjawa, amaanyi aganaalokoka anaagajjawa, nga gwe kennyini oganya okyuka, oganya okubeera example ewaka, oganya okulaga abaana Katonda, oganya okulaga abakozi nti Katonda, abakozi obatulugunya, abantu bonna bobeera nabewaka obayisa bubi. Kwegamba nga byonna byokola mukwano gwange tebiraga bwa Katonda wadde n'eddakiika emu, naye nga toyagala omwami waalokoke, tajja kulokoka kubanga ebikolwa byo bye bigenda okumuviirako okuba nga akugoberera. Mami Viki uno kamukuwe eno video tewali mukyala mufumba alina kugisubwa. Naawe singo, naawe ogyetaaga, alowooza okugenda mufumbo ogyetaaga, bufumbo bwalema mukwano ogyetaaga, oba nkozeseza kigambo kibi munsonyiwe, naye ogyetaaga nga gwe walimirirwa. Oboolyawo tuyiga okuva mu nsobi zaffe. Kamubawe namwe mbeere nga mwewulirirako. Bw'alokosa asiiba emutundwe, bw'oba tonnakyuka kutuuka ku level esonyiwa bbaawo, what do you expect of your husband asiiba mu ewa Kiseka? Yakole ki? Asiiba mu hardware ne tiya gas. Gw'oyagala asooka akyuke nga gwowe mutundwe tonnakyuka. Omanyi musumba omusajja oyo yanjoga nnyo, yampita embwa. Pastor, can you imagine a dog? Ekibuuzo gwe bwe weewuliramu olubwabwabwa. Olimbwa, mumbuulize oyo akuliraanye nti olimbwa. Oyo gwolaba yanoba lwakwesirisizaawo tomuyita food oyo akuliraanye. Tomuyita food. Era zino entaano yasitudde kago. Yavuddeyo n'atika lipusitiki we, n'atika n'akazigu. N'akalabirwamu. Ali mu maaso ga Mukama. Naye ng'abaana bali eri. Bataata baabwe bali mu kubakozesa. Mutima kyogwo mukyala gwe. Okuleka omwana n'omala omwezi nga toyina ky'owulira.
omusaayi gwo. You are a steward. Abo abaana ne Mukama ogenda bawera accountability. Abaana ne buziba ne bukyanga tebakulabye, ne buziba ne bukyanga tebakulabye, ne buziba n'emitima gitandika okuguba towards their mother. Omwana n'atuuka okgenda mu periods nga kitaawe yalina omusaba okululira paadi. Oli maaso ga Mukama, you're in the presence of the Lord. Onoonya mirembe. Pastor Kampummulemu. Gwe. Mirembe. Onoonya emirembe ng'omusaayi gwe guli eri guzirika. Bannange twechekinge. Katonda tetusobola mulaba. Tetusobola. Tunuulira omutima gw'oyina. Bw'oba osobola obutasaasira gwe wazaala. Kati mutima kyogwo oguli mu maaso ga Mukama. Abaana bo ne batuuka nga banneiba be babalumirirwa ne babawa emmere. Neiba n'atuuka okulumirirwa omwana nga gwe yamuzaala. Oli mu kuwanika mikono, haleluya, hozanna kabaka, haleluya. Ozani ngisani. Era Katonda akusaasire kyenkana ki bw'oba tosaasidde musaayi. Bannange tubeere b'amazima. Gwe kankubulira embeera y'amakaago olemeddwa okusonyiwa bbaawo. Otunuulidde embeera emizimu jjajja ne gimukozesa ne gyekweka mu mwami wo ne gimuleetera okukola byonna byakukoze. Kati amaaso go gali ku bintu bbaawo byakola. Gavudde ku ki ekimuleetedde obbikola? N'oluzinga gemu. Sitaani yajja kubba kutta na kuzikiriza. Oyo bbaawo talina musango gwonna. Let me tell you, he's the best husband. Oyo gwolaba senga onoobikulirwa ekyokola. Oyo gwolaba. Oyo gwolaba. Naye olemeddwa omusonyiwa. Abakyala kati tunobeera mutundwe. Musumba Tomu tulina okuteesa ekintu ekyo. Wano abazze okunoba nga bafumbo babeerengawo ennaku 3 tusooke tubazeeyo. Kuba kati wano tunobeerawo obunobezi. Gwe tomanyi masimu ameka ge tufunye ate ne mujja mubonyaabonya essimu ya Musumba Viki. Kuba kati buli muntu kubira Musumba Viki oyo. Buuza omusumba. Kati buli muntu yenna bangambye mukyala wange ali eyo. Mukyala wange ali eyo omumanyi. Nze nzaamanyi buli anoba bannange. Muli nkubya n'amasasi. Wangi? N'oleka abaana mu nnyumba n'omusajja. Nakugamba wano nti Katonda okuwa omutamiivu oyo yalabanga omusobola. Kubanga tewali mbeera ejja etali ya buntu. Bayibuli egamba naye na buli mbeera Katonda n'ateekangawo obuddukiro. Kaakati afande gwe eggulu gwe lyesize atodduka otya front line. Era onoofuna ddi amayinja. Olyoka basanga nga bakugoba ova ku kituuti aleese omutwalo gwa ssente. Musumba mpulira njagala amafuta nga agakuliko. Olowooza gano gagula mutwalo? Ogwo omutwalo gukuyamba buyambi kutegulula kisa ekikuyingiza okuyita wooteekeddwa okuyita. Wangi? Genda kakuddiramu. Sumba njagala ng'ekyo ekikuliko ekyo
Gwolooza kigula mutwalo. Kirimu okusiruwala, kirimu okugumiikiriza, kirimu okulwana entalo, kirimu okwambala amaanyi, kirimu okufa, kirimu buli kintu kyonna. Ekyo tekigula $1. Tekigula $1. Naye kikuyamba buyambi okutegulula ekisa. Naawe n'ofunamu omutima ogw'empologoma nga kati oli ready okuyita mu bisenge. Ng'oyambala amaanyi genjagala oyambale mu biseera naddala bino eby'enkomerero, amagulu go bwe ganaamala ne gafuuka fibo in this season gye tulimu owedde. Kyokka nga kye kiseera Katonda wagambidde senga tunakkiriza emitima n'osonyiwa bbaawo, n'osonyiwa abaana bo, n'osonyiwa omukozi, n'osonyiwa muganda we yazaala mu bbaawo. Ebyo byonna bintu byansi, tuleme kutwalibwa material things. Abantu bafudde ne baleka abasajja, abantu bafudde ne baleka ssente, abantu bafudde ne baleka amayumba, abantu bafudde ne baleka buli kimu. Naawe buli ky'olina ogenda kireka. Era obirekere bw'ogenda okulekawo. Ekintu kyokka ekigenda okukulembera mu maaso ga Mukama mutima gwo na bikolwa byo. Kati by'olina okuteekako amaaso go. Era ne Katonda bw'aba akola byagenda okusinziirako okuyamba obulamu bwaffe. Wanje bwakuba kusonyiwa saba ekisa ekisonyiwa, weeyambula ennaku mukazi gwerekera awokaaba amaziga. Oli mulwanyi asobola okuwangula n'owangula eyo embeera mu ggwe. Abo abaloga abayimiridde mu maka go tebakusobola n'eddakiika n'emu. Omutima gwo buli lwe gutereera. The beauty with it nti Omwoyo Omutukuvu ajja n'atwegattako. N'oyingira olutalo nga toli wekka. Yensonga lwaki abatono sayizi zaffe tusobodde okuyiringisa ebintu ebinene, kubanga twakizuula ti bwe tuba tulwana tetulwana ffekka, naye waliwo gwe tuyina ow'amaanyi, oli ye buludooza. Basebo ne bannyabo, Omwoyo Omutukuvu is a bakakita. Tayina kiyimirira mu kkubo lye n'atakijjamu. Tekiriyo. Naye olina kusooka kujjawo nnaku eyo amaziga g'okaaba, ogakaaba lwakubanga fokasi ye eri ku mbeera. Abantu abayimirira ne bawangula ebinene fokasi bagijja ku mbeera ne bafokasinga ku Katonda gwe bakkiriza. Kati nga weetaaga omutima ogwo ogugenda okumalirira ng'ofuluma ennaku 5, oddeyo ng'ogamba buli ekiyimiridde mu kkubo lyange nkitomera, kubanga ntegedde sirinzeka. Ekyawandiikibwa kigamba buli ajja eri Katonda kimugwanidde okukkiriza nga Katonda ye mugabi w'empeera eri abo abamunoonya. Weeyambula ennaku, Katonda takolera mu nnaku. Musumba nina obulumi bungi era ogenda kusigala nabo paka lw'onootegeera ti Katonda takolera mu nnaku. Ennaku, okweraliikirira, okutya biziba amaaso ag'omwoyo. Yensonga lwaki olemeddwa n'okulaba obunene bwa Katonda, otunulidde embeera. Omanyi musumba, okusinziira kyempitamu, okusinziira ekyo ky'oyitamu tetuganye weekiri, and we really feel bad kubanga tekinyuma. Ate kyenjagala okugamba si ggwe wekka akiyitamu. Abantu mu lugendo lw'obulokozi buli omu alina w'ayita. Enjawulo yokka ekikyo si kyekyange. Naye nga ne bwe tubaffe abali ku bituuti eno tuyina we tuyita. Kimu kyokka twayiga nti wakati mu buli kye tuyitamu tuyina Katonda ow'amaanyi. And we accepted okutambula ne Katonda ku buli muyaga gwonna gw'osanga, buli mbeera yonna gy'osanga. Kati naawe kwe kusaba kwange ennaku ereme kuziba maaso. Omutima gwo gutandise okuyunja ebirowoozo ebibi, otandise okukyawa abantu, otandise okujjula obutasonyiwa. Ennaku ejjudde omutima gwo, naye gyekomye okujjula ate gy'okomye okweyongera mu busibe. N'obeera ng'onoonya Katonda naye nga tobotola. N'obeera ng'osaba nnyo naye ng'obulamu bwo tebukyuka.
abantu betubeeramu ne beebuuza naye omulokole atasonyiwa yabaaki ate ekisinga okuneewuunyisa ensi ne bw'aba mutamiivu amanye ng'omulokole ateekeddwa okusonyiwa. Era babeera beebuuza ne bagamba naye oyo atasonyiwa yabaaki naye ng'akyogera si mulokole naye oyo atayagala yabaaki ate nga mulokole. Wangi basebo ne banyabo ku luno lwokka waliwo ekisa kyenjagala Katonda atuwe. Oyambala amaanyi amavivi gaddemu gambala amaanyi weyambule buli kyonna ekizitowa. Agambye awatali mirembe na butuukirivu tetusobola kulaba Katonda. Olwaleero tugenda kuyita emirembe gya Katonda. Omwoyo omutukuvu atujjuza emirembe. Kati oŋŋamba otya mbu osuula mu nnyumba y'omulenzi? Mwoyo kyoyo gw'oyina nze gwe seewulira. Nze Viki sikiwulira musajja nga yangwanye kuga nti tugende twebake wamu. Kati gwe onsinze nnyo obulokole. Bw'oba gwe osobola okikola onsinze obulokole. Weekubireko mu ngalo ngamba gwe asulayo. Onsinze obulokole. Bayibuli egamba obwenzi mudduke buddusi. Tutawanya n'endwadde ezitawona. Si lwakuba Katonda talina maanyi. Naye Katonda tumunoonyezza wakati mu bwenzi. Nkugambye nezogenda okusiibulukukirako gwe zeetegereze ziŋŋooŋa. N'otambula nga buli ky'olina kyonna kiŋŋooŋa. Engato gy'oyambadde ŋŋooŋa. Akaviiri ku mutwe kaŋŋooŋa. Ne ka lipstick k'osiize kaŋŋooŋa. N'otambula ng'osanyusa ensi olw'okuba ng'okyusa buli kaseera. Engato ogikyusa buli kaseera eggulu nga liraba ekivundu. Tewali kintu kiwunya mu nsi ya mwoyo nga bwenzi. Kati twagala Katonda atuyamba naye olemedde mu bakazi abangi. Twagala Katonda atuggyeko ekikuliko naye ate amaka ga munno galemeddemu. Eno bw'okuula, eno bw'okola buli kintu kyonna. Amaziga gonna g'okaabizza abantu ge geekuŋŋaanyizza ne gakukomerawo. Bwe bulumi bw'oyitamu. Wangi Katonda akyawa kye bayita obwenzi. Katonda akyawa obusungu. Katonda akyawa buli kibi kyonna ky'okyekutteko. Agambye mutereeze amakubo gammwe nsobole okujja nseeteeze. Katonda akyali ku ntebe y'ekisa n'okusaasira. Eno sizoni gye tulimu togisaagira namu. Toyina na bw'osobola kummatiza nti olw'embeera namaliriza nnyenze. Ekisa kya Katonda kyabaddewo. Mu bulokozi tuyina ekisa. Wakati ng'olinga azirika kye kituyamba. Wakati ng'olaba nga atakyagenda kye tukoowoola. N'ogamba Mukama mpa ekisa. N'ensulanga ku balukoni ku kakeeka ne nnoonya Katonda omwesigwa ataleka babe. Ne neesiga Katonda n'awatali. Ne nzikiriza Katonda wakati mu bigambo ebingi. Wakati mu nseke nnyingi. Buli omu nga yeebuuza ekyamujja ku mulimo ki. Nga Mukama yaŋŋamba nve ku mulimo naye nga Katonda tanneeraga. Olwaleero basebo ne bannyabo okusula ku balukoni mba neeyagalidde. Si lwakuba nti siina wensula. Mu kkanisa nkyasulamu naye embeera nzize kunoonya Mukama. Luli nasulangamu nga siina wensula. Omanyi musumba nali siina wensula. Kakati omanyi omuvubuka oyo nampa offer. Ate muntabula mugenda ne mubiŋŋamba ku ssimu ne mbaga jangu ondabe ne mutajja. Nja kutandika ndowooza ngenda kufuna sisimu eturakinga amasimu gammwe. Nkuyite nga tomanyi. Omanyi musumba nali siina wensula. Kakati bambi nanyamba. Nansuza ne musumba, can you imagine ndi lubuto.
wali omuyita mwannyoko. Musumba kati olwo nandikoze ntya? Jangu ogwe maaso ga Mukama. Natuukako ekiseera nga sirina wensula, nenzija ku balukoni awo nga wensula, ne mmalawo ebbanga nga nnoonya Katonda. Ekyo tekyantwala mu bwenzi. Musumba wakikola otya? Nakowoola ekisa kya Katonda ekiyamba abataliiko ayamba. Nensulanga ku balukoni ng'embeera mbi, siina yadde ekyokulya, siina yadde ekyokunywa. Olweggulo nga nkwata bboto yange nenzikirira ku luzzi wali, nnamu olugezigezi lw'olusawo, medical personnel. Teŋŋamba gano agattaamu gayinza okubeera mu kolera. Naye gali ag'omudumo, it is protected spring water. Kati nga nninda ne buziba, nenzikirira ne chupa, nensena amazzi, nensiibanga nganywa, nemba mulamu, ne siva mu bulokozi. Tewali kintu kya mbulanjiri nga kwenda ng'oli muweereza. Otuuka nga tokyasobola kusimba mutwe gwa bwenzi ne bwe baba bakuwaana bati. Toyina bw'ogubuulira nga gwe wazaddemu akaana ali ku layini esooka azze mu kyaki, azze okukima sente z'amata. Era otandika okubuulira bannange, obunafu bulumbye ekkanisa naye Katonda mwesigwa, ekisa kya Katonda weekiri. Tosobola. Kati buli lw'oyenda ng'oli muweereza, sitaani akuba enjiri yo n'akwambula omunagiro, n'oba nga tokyasobola kuyimirira kubuulira mazima ga Kristo. Omusajja wa Katonda aweereza Katonda emyaka gye gyonna. Ensi evudde yatuuse ku retirement age. Buli muntu yenna agamba thank you. Ab'ebirabo baleese, abeebaza bamwebazizza. Muzimu gwabwe enzi gwe gwaseetinze obulamu bwe ne gumuteeka ku ttaka. Ensi yonna n'eryoka esala omusango, naye nga n'abasala omusango benzi, lwakuba benzi be batannakwata. Zimu gutulidde, gutumazeewo, twebikabika, gutulya, gutusensedde, tubika abantu okututegeera, ne twerabira nti gwe gumu ku mwoyo ogugenda okuleeta judgment gye tuli mu biseera eby'enkomero. Enduulu tuzikubidde ekisiyaga, ne twerabira nti n'obwenzi obw'okwendera mu maka, infidelity is also a sin. Bassebo ne bannyabo mwenna abavuddeyo ku bisiyaga, n'okwendera mu maka kikyamu, Katonda akikyawa. Let us not be diverted tuli mu biseera bya nkomerero. Ekisiyaga kyokka Katonda si kyakyawa. Toyina bw'onoonya Katonda ng'oli mukyala namba 2 mu maka. Kati olwo munyigidde ki? Amaba Asha munyambe leero muntambuza butambuza okunzija wano. Bwe mba nfuluma wano munyamba. Ne tugenda nga ndiko security emala. Tebankubira engolo mukuba. Hallelujah. Banange tunoonya kuyambibwa. Tukabya amaziga mangi. Tubonyebonye ekimala. Muzeeyi wange yali afa lwa mutima gwe butasonyiwa. Omuzimu gw'obwenzi gukujja mu makaago, n'oyingira omuzigo gw'omukazi n'osanga abaana bana n'obaweerera bonna. Ababa omusaayi gwe ne basula enjala ne batasoma, abaana ne basigala mu kyalo nga n'okufuna peeni asooka kupakasa ku kyalo. Nenga gwe musaayi nga gy'oli mulamu nga siba mulekwa, naye n'oweerera bw'otazaala, bonna ne basoma paka Makerere, wabula ne bamala okusoma. Buli amala okusoma nadda ewa nnyina n'amugamba maama taata wange ali luddawa.
kuba bakumanyi nti si gwe abazaala. Maama w'omwana namugamba naye mwana wange kitaawo twamuleka iduddi. Sajja bali bamuyita Muzamiru. Bannange n'awandiika erinnya Kapapula yafunye omusaala gwe ogusooka. Ayagala kugulira kitaawe flat screen. N'agiteeka ku katanda ka taxi paka iduddi. Paka ku stage paka ewa Muzamiru. Oyo n'agenda. Oba oliawo owookubiri naye n'agenda. Oba oliawo owookusatu. N'omaliriza ng'abaana bonna be wateekamu amaanyi go gonna. Nga bakulese. Myaka 98 n'ojjukira nga walina abaana bo. N'ogamba otya kanzireyo mu baana bange. Nga n'omugongo gwakweweta. N'olinnya bbaasi zaawa ez'Ekkooki. Mbuneez'Ekabaale. N'ogenda ng'omugongo gukoze eki? Bannange abaana baba bali awo ne balengera ne bagamba nti oyo ye muzeeyi. N'olyoka otuuka ne bakutunuulira nga balina ebiwundu, nga bayise mu bulumi, nga babonyeebonye, ne bakutunulako n'obongera n'obusungu. Mukyala wo n'akutunuulira nga talina kyakukolera, n'ofuuka ekivume ekyawandiikibwa kituukirire ekiga nti ayenda ku mukazi talina kutegeera, ayagala okuzikiriza obulamu bwe yakola bw'atyo, alifuna ebiwundu n'okunyoomebwa n'ekivume kye tekirisangulira. Muzimu gwa bwenzi teguyina gwe tegwawula, tegusosola, guwambye ekkanisa. Abaana mu kkanisa, abaana abawala baloota basajja bafumbo. N'osanga omuvubuka omu mu kkanisa, simanyi bantu bameka bakajja, waliwo omuvubuka mu kibuga Kampala wano, simanyi nnamba y'abaana be naakakansolinga nga bonna bamuloose nga ye bbaawaabwe. Muzimu gubaloosa omuntu ogwo, muzimu gwa bwenzi. Bonna bali mu kusaba. Natuuka ekiseera kati bwe bajja nga mbagamba ani gwe waloose, gundi ne gundi, katusabe okwagala kwa Katonda kukolebwe. Bonna baloota omuntu ogwo. Yezeberi yabambala endowooza, bonna balaza omuntu omu. Buli omu n'ava ku mwami gwe yandisabidde omutuufu, asabira ataliwe. Era nsaasira obwongo bw'omwana oli kuba ateekwa okuba naye yawungawunga. Ono asikaze eno, ono nadde eno. Oba aloota birooto ki musajja wattu? Mukama ajja mumpe mukansolingeko lumu ntegeere ku birooto byaloota. Kubanga abaana basaba, basiiba, basabira omuntu ogwo. Muzimu gwa bwenzi. Nakyayibwa Viki, nawaayirizibwa nga ne kye saakoze baga nti Viki ye yakikoze. Tewali kintu kirumanga kuwaayirizibwa. Omuntu atereeza ekigambo nga toyina kyokimanyiiko, n'otambula ng'ensi yonna ekusongamu emimwa nga tomanyi, naye nga ne kye bakuwaayiriza si gwe wakikoze, ne kireeta rejection ku bulamu bwange. Tewali kintu kireeta bwavu nga kubeera rejected, kubanga neyandikusaasitte n'akuwa ky'olya tasobola kikuwa, kubanga obaako ogwambala ogwa rejection. Nayambala rejection gye sisobola kunnyonnyola. Bino mbikugamba ndi mutundwe, nsaba, nsiiba, naye nga ndiko kye bayita rejection. Wanje tulwanyise n'okukuula, yonna gy'oli olekeraawo kye bayita okukuula. Abaana n'obasanga ng'ayina abasajja bana, bonna agenda akuula. Waliwo gwe yajjako ez'ennyumba, oyo yamuwa ttenda alinga buli lwe basaba renti ng'anyiga akasimu, ayinayo omudinka we. N'alyoka anyiga akasimu, sweetheart, n'amweyisa sweetheart, gwayita sweetheart emyaka 4, ne nnyina amuzaala teyamuyitako sweetheart.
Era olumuyita sweetheart. Yes, any problem? Yes, money for rent. How much? N'osaba akakadde kamu mu emitwalo 2 osula na mu apartment oyo gwolaba akuliranye asula mu apartment mudinka yagisasula naye ng'ate tamwagalangako n'olunaku n'olumukuuzi bukuuzi. Oyo n'abeerawo oyo wa nnyumba omulala waki wa nviiri n'ofunayo omusoga nga buli situka lwabanga avaayo n'okuba essimu banange darling omusoga n'awungira awo naye ekya darling nga takimanyi. N'abuuza kiki? Enviiri zange. N'akubuuza enviiri dayimeka. Emitwalo 2 n'aweereza ka mobile money olumala okuweereza 2 n'oddamu n'omublocking. Oyo omusoga n'olekaawo olinayo omukiga wa outing. Oyo wa outing omukiga omulala waki wanjala. Omulala wa masiki. Bonna obayina n'opanga abasajja naye nga mu mutima gw'okimanyidde ddala toyina musajja gw'okola ki gw'oyagala kubbo. N'ogenda ng'olya ssente zaabwe ne mu kisiibo kino ye yasasudde uba ekuleeta buleesi wali ofulumanga mukungu. Sitaani n'akwerabiza nti akufudde mukungu wa Lucifer. Oli mukungu naye oli mukungu wa Lucifer. Kubanga sitaani yakuteekamu. Sitaani ya sponsoring obulamu bwo bwonna. Bannange nga nezooteeseteese okusibulukukirako akatogo wali wootegedde nga nazo wakudde enkuuli. Ennaku 5 zonna n'oziyiwa muzimu gw'obwenzi. Guno gwe mwoyo Katonda gwe yayogerako ku Bikulirwa 13 olunyiriri olw'omusanvu. Sooka onsomere.